ebyobugagga byabwe kyokka Speaker wa Parliament Anita Among talulinze era olunaku olwaleero ayanjudde ebyobugagga bye. Nkwaniriza nnyo mawulire agabuutikidde tuli live ku Urban ne Bukedde TV1 nze Ismail Nsubuga. Katusoke nabikulu ebigakulembedde. Ebikulu mugabo otikidde. Genda mu Pride wekulaakulanye kubanga bambi Pride ekubeererawo in good and bad times. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Speaker Among ayanjudde ebyobugagga bye eri kaliisoliiso wa gavumenti. So that we know what we have. Abooluganda lwa Nagirinya bakaabidde mu kooti. Detective eyajja ku Kasolo statement awadde obujulizi obutiisa. Nze nafuna emitwalo 15. Okutaasa obutonde bw'ensi, poliisi erabudde abamansa kasasiro n'abaleekaanya ebidongo. Nnaku 27 za kuwabula abantu. Eddakiika eri emu yokka eyakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi nnyongera okwaniriza ku mawulire agabuutikidde. Agakawungeezi kano tugatandise ne Speaker wa Parliament Anita Among asabye kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya okwekenneenya obulungi ebyobugagga abakulembeze n'abakozi ba gavumenti bye bamwanjulira. Okwogera bino abadde alaga olukalala lw'ebyobugagga bye byayanjudde eri kaliisoliiso olunaku olwaleero. Speaker wa Parliament Anita Among awaddeyo olukalala lw'ebyobugagga bye eri woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti. Kaliisoliiso Betty Kamya akiikiriddwa omumyuka we Patricia Okiria nabo gye baweereddeyo enkalala z'ebyobugagga bwabwe okusinza ku tteeka lya Leadership Code Act 22 mu kawaayiro namba 4 buli mukozi wa gavumenti alina okwanja olukalala lw'ebyobugagga bwe ennyingiza ye n'amabanja nga kigendererwa kyakulwanyisa nguzi eri abo abalina ebyobugagga ebitakwatagana na misaala gye bafuna. I hereby also now will log in and declare publicly, and my colleague will also do likewise. Era okusinziira ku tteeka lino kaliisoliiso wa gavumenti n'omumyuka we nabo balina okwanja ebyobugagga byabwe eri Speaker wa Parliament ng'olwaleero kikoleddwa Dr. Patricia Chan Okiria ng'onawadde ebibye n'ebya mukama we Betty Olive Namisango Kamya. I have received the declaration of the IG and the Deputy IGs as per Section 317 of the Leadership Code Act 202, where they are supposed to declare and submit it to the Speaker. We have received them. Okutongoza okwanjula ebyobugagga by'abakozi ba gavumenti kwatongozebwa nga lumu March omwaka guno mulira. Era ng'omumyuka okusatu wa Ssaabaminisita Hajjat Rukia Nakadama eyasooka okwanjulayo ebyo eri kaliisoliiso Betty Kamya. Amyuka kaliisoliiso Dr. Chan ategeeza nti omwaka ogwedde abantu 25 be baayanjula ebyobugagga byabwe era ng'abakulembeze 45 be baasindikibwa mu kkooti olw'okusangibwa n'ebyobugagga ebitali bibalirire era nga basuubira nti n'omulundi guno bayinza okufuna abalala. So the details of which are with the Leadership Code Tribunal, which is a public tribunal, and members of the public can sit and listen to what happens. Dr. Okiria agambye nti obuzibu bwakasanga be bantu abatawaayo ebyabugagga byabwe ebimu nga bano babagwamu okusinza ku ngeri gye babeera basaasaanyamu ensimbi ate abalala ne bateekamu bye basuubira okufuna mu myaka egijja nga tebabiina. Mukadde ako kyagambye nti ono guba musango. Penalties within the law. The leaders who can be dismissed from work, demoted from work, and there are penalties that's provided for within the law. Others can be asked to pay fine or refund whatever loss it is they caused. Agambye nti omwezi guno bwe gunaggwako basuubira abantu 314 okubanga banjudde ebyobugagga byabwe nga balina okusoomozebwa nti balina abakozi batono ddala abagenda okulondoola ebintu bino ebibeera bibalagiddwa. Bano basabye Paalamenti okubakwasizaako bebongera kumbalirira. So when doing verifications, the challenges we have are resource related, because verifications need the technical people to go down on the ground to ascertain whether these declarations are truthful or not truthful. So this is where we require a lot more funding. Speaker Among agambye nti ekyokwanja ebyobugagga kiraga bwerufu n'okulaba ng'abantu be bakulembera abeesiga era n'akubiriza abakozi abalala n'abaka okwanjula ebyabwe. The cost of accountability is very, very important in good governance. Declare your assets, your income, and your liabilities, so that we know what we have
who has what. Omukozi wa gavumenti atakoze n'afiirwa omulimu gwe nga bwe gwali mu 2006. Ken Lukyamuz bwe yali akiikira Lubaga South bwe yanjula ebyobugagga bye n'atabimalaayo. Obed Utale ne Rachel Nakasero okusakidde eggulu lino. Abooluganda lw'abagenzi Maria Nagirinya n'eyali dereva we Ronald Kitayimbwa bakaabidde mu kkooti ng'omupoliisi eyaja statement ku Kopuliyamu Kasolo awa obujulizi mu kkooti enkulu wano mu Kampala. Alaze engeri abakulu bano gye bakkirizaamu okutta Maria Nagirinya ne dereva we n'engeri gye baalukamu olukwe nga badde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata. Kkooti enkulu mu Kampala ng'ekubirizibwa omulamuzi Isaac Muwata egobye okusaba kwa Kasolo Kopuliyamu omu ku bali ku gw'okutta okunyaga n'okuwamba Maria Nagirinya n'eyali dereva we Ronald Kitayimbwa kwe yassaayo ng'ayagala kkooti egobe obujulizi obwaleetebwa omupoliisi Detective ASP Nakatudde Winfred ng'agamba nti yakakibwa okukkiriza omusango oluvannyuma lw'okumutulugunya. Police officers claimed the man was not tortured, that A1 was not tortured, while A1 claimed that he was tortured and so did his witness. Accordingly, I find that the claims of torture have not been proved by the accused person to the standard required, and accordingly dismiss the claim of torture. Kkooti weegobye okusaba kwa Kasolo omusirikale Nakatudde n'amalayo obujulizi bwe obuwuniikiriza kkooti. Bangamba nti waliwo omukyala avuga emmotoka ya kika kya Spatial eri ku nnamba WBA nga ya langi njeru atambula ne ssente eziri wakati wa miliyoni 5-8 buli lunaku. Bino baabingamba mu mwaka gwa 2018. Ono ye mujulizi ow'e15 era nga ye yakola statement ku mutwe omukolo ku bavunaanibwa mu musango guno Kopuliyamu Kasolo era nti yakkiriza bulungi Nyawatali yadde amukaka n'ategeeza nti eyaluka olukwe mu ttemu lino. Nze ne Katelegga twasisinkana Nateete kuba twakizuula nti ffembi gye twali twakulira. Katelegga yaŋŋamba nti Teewo ne Yona baamuwa endagiriro omukyala oyo gye yali akolera ne gy'asula. Nakatudde asomye statement zombi ey'Oluganda n'ey'Olungereza nga Kasolo atottola engeri olukwe luno gye baalulukamu nga mu kiseera ekyo yali abeera Nateete. Era ku ssaawa nga 2 ez'ekiro emmotoka eyo yennyini yajja. Endabirwamu y'omu maaso yali nzise Teewo ne Yona gye baayogera nga tuli mu kkomera. Nalaba nga omukyala y'oyo. Mu statement Kasolo gye yakola ennyonnyola nti olukwe luno lwalimu abantu 10 okuli ne banne be yakwatibwa nabo. Masada yaleeta Muwonge kubanga ye yali talina pikipiki. Muwonge naye n'aleeta Shafik olwo ne tuweza pikipiki 2. Kasolo era yagattako nti ekigendererwa kyabwe mu kusooka kwali kuwamba na kujja nsimbi ku Nagirinya naye oluvannyuma bano baabategeera ne basalawo okubamiza omuso nga batuuse mukono. Nalagira omwami aggulewo era nga yasooka n'agaana. Oluvannyuma namulaga emmundu era n'asobola okuggulawo. Nze Isaac Rasta twayingira mu motoka. Shafik ne Muwonge basigala ku pikipiki. Ababiri bano twabalagira Nagirinya ne Kitayimbwa twabalagira bayite mu lukuubo lw'emmotoka batuule emabega. Ng'omupoliisi Nakatudde agenda mu maaso kuwa obujulizi bwe abamu ku b'eŋŋanda balabiddwako nga bakabira mu kkooti olw'engeri ey'obukambwe munnaabwe gye yattibwamu. Nagamba bannange Isaac ne Rasta nti engeri abawambe gye baatulabye mu maaso tetwetaaga baleka nga balamu. Tulina okubatta.
newankubadde ng'obujulizi buno buweereddwa ku Kasolo era agenze maaso n'okubwewakana nti si butuufu. Omulamuzi omusango agwongezaayo okutuusa olunaku olw'enkya. Abawaabirwa mu musango guno kuliko Kasolo Kopriam era nga ye mwoti omukolo, Lubega Johnson, Kalyango Nasif, Kiseka Hassan, Mpanga Sharif ne Katerega Sadati nga kigambibwa nti omusango baguza 28 omwezi ogw'omunaana 2019 Erunguja Kosovo Nabisasiro zooni mu ggombolola y'e Rubaga. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino. Webite bade ku kkooti enkulu wano mu Kampala weebali ddala Joseph Innocent. Tugenda kuwumulamu katono nnyo kwebawona agabuutikidde ekitundu ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mu gabuutikidde. Ensitaano y'abakirimaanyi Zelenzi kitakkaanyiza n'abaduumira eggye lya Ukraine ku ky'okujja abajaasi mu kibuga Bakhmut. Olujja balweyambisa kuyita mu kugenda mu mayumba gaabwe, so si kugamba nti bakoleremu emikolo gyabwe. Tubadde mu meetingi zino n'abantu abalala era buli tubeera tumaze meetingi tulaga nti tusonzeewo bweziti sente muzimanyi. Wolemereddwa okusasula ennyumba eno ng'oli wekka, kakati ate oyagala oleeta omukazi owase ofunyise embuto ozaale kwamba ofunye essanyu mu nnyumba yange, nze mbonaabona ze tomusasula. Nze mmeeka nsasula emyezi 6 ina advance. Naye ate nange bwe ndaba olumu musanyufu ne nga ndowooza tebali mukaka. Abikola nga asanyuka agugula olina musanyufu afuuwa n'oluwa bw'ajja n'azinamu. Kati oyaba musajja. Ha! Abaana badde banzise! Yakusibamu ebyagengere emirimu gikusingidde amaka koyo kubeera ng'ekifaananyi oba nkuweeki baby nkuweeki munnange. Ne ku mulundi guno twongedde ebinyovo mu Miss ne Miss Abukedde. Season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo. Tosoma ku Bukedde TV. Ngenda kusimba lusuku naye ekitooke kino kye ngenda okusimba biki bye ndina okukyetegerezaako. Oyina okukyetegereza oba kirwadde kiwotokwa oba kiina kayovu. Bw'osanga tekiina kiwotokwa naye kayovu n'olyoka okisigula n'ogenda okisimba. Kati ebyo mbimanya ntya? Ebyo okubimanya obimanyira ku ndagala zaakyo, kubanga bwe kiba kiina kiwotokwa kibamu olulagala olwotose. Ate nga tulina tuka kiseera kyalwo, ate bwe kiba n'ekayovu osanga kiba lusebaluse. Emirundi mingi tuba n'ebirooto. Bulijjo tutya okutandika ne twekwasa obusongasonga obutaliimu nga tuddukanya bizinensi zaffe. Oluusi tulemererwa n'okutuukiriza ebisaanyizo awamu n'okukuba empenda ezinaatuyamba okuganyulwamu ekyo kye tumalirako amaanyi gaffe. Naye abaffe tutuuka tutya ku biruubirirwa byaffe. Programu Pakasa aweekwanukulira. Tula wansi osooka obeere n'obukakamu omanye nti osinga bangi abataayaya. Tusomesa abaana n'abakyala n'abaami emirimu egy'engalo. Mwabafumbi asinga okufumba obulungi mutindo gwetunda gwokka. Njagala nnyo Abannayuganda okulya ekintu ekiri ku mutindo. Kasita tobaamu kantu konna kalabika akapya abantu obabbowa. Bw'ojjanga tolina mboozi ng'olina mazina owedde. Abantu bano bayize obukugu ne tebalina financial literacy mu byenfuna. Buli bw'obeera nga tonnafa kitegeeza oli mu kuwangula. Bakuwadde liivu bakusasula omusaala emyezi 3 ate tukomawo okukola ng'ate oli lubuto lulala. Kati nno oluvannyuma lw'okutandika n'ekitono kye walina n'okyongerako omutindo ng'oyita mu Programu Pakasa ate tugabutikidde. Kakati bwe tuba twogera mu lulimi olwa bulijjo, ekikolwa ky'omukazi okugenda mu lusuku n'atemayo ettooke tukuyita kuyunja. Ekikolwa ky'omusajja okugenda mu lusuku n'atemayo embidde
kuyitibwa kutema mbidde ate si kuyunja mbidde. Ne bwe tutuuka mu mbeera y'okufiirwa waliwo kye tuyita okubikira olusuku. Okubikira olusuku. Kati okubikira olusuku kyekikolwa ky'omujjwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti kojja afudde, akwata ejjambiya n'agenda mu lusuku n'atemayo embidde nga kwe kutegeeza olusuku olwo nti mukama wo afudde. Ate era bwe kibeera ku mukazi atemayo ettooke erya nakitembe. Kakati mu mbeera efaana bw'etyo kwe tuyita okubikira olusuku. Poliisi eyanjudde enteekateeka mwegenda okuyita okubangula abantu ku kabi akali mu kumala gamansamansa kasasiro nga tebannaba kutandika kukola bikwekweto ku bantu abeenyigira mu mize gino. Byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'asinziira ku kitebe kya poliisi e Naguru, era bino bigenza okujja ng'ekitongole ekya NEMA kyateekawo oluwanga lumu omwezi ogujja okutandika okuteekesa mu nkola etteeka eppya eryakolebwamu ennongoosereza. Poliisi etegeeza nti egenda kwongera amaanyi mu kukwasa amateeka ku bantu abamansa kasasiro n'abaleekaanya ebidongo. Emisango egyekuusa ku butonde bw'ensi omuli okumansa kasasiro, okumansamansa kasasiro, okusuula kasasiro, okukyafuwaza ebitundu wamu n'emisango egyekuusa ku bireekaana. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa e Naguru ategeeza nti okumansa kasasiro omusango nga waliwo n'amateeka agafuga okumumansa. Okutandika n'olwaleero tubuzaayo ennaku 27 okutandika ebikwekweto bino ebyetooloolera ku kumansa kasasiro, okukyafuwaza ebitundu awamu n'emisango egy'okukuba kkerere n'okuleekaanyiza waggulu amaloboozi. Agambye nti engeri abantu gye bamansamu kasasiro kiviiriddeko obutonde okwonooneka n'amazzi okufuna obuzibu. Olaba nti obucupa obwa pulasitiiki, obuveera, bukonteyina bwe tutwaliramu emmere, birolekisi ebyo, kasasiro yenna abamala gamumansa. Kino kiviirako okuzibikira emyala. Enanga agamba nti kasasiro asusse okuzibikira emyala ekiviiriddeko enguudo okwonooneka n'abantu okufa. Oba otambula mu kibuga n'ebitundu ebyetoolodde eggwanga lyaffe, weetegereza nti obukyafu obwetoolera mu kumansa kasasiro mu bitundu kiringa kirwadde. Kuba buli wootuuka osanga waliwo kasasiro mu makubo, mu nguudo, mu nnimiro, mu mifulejje. Asibye abantu buli kifo okubeera n'epipa mu basuula kasasiro baleme okugwa mu buzibu. Zino ennaku 27 za kuwabula abantu baffe nti tugezeeko okuteekawo enkola ennungi mu kiseera kino okulaba nti tulina we tusuula kasasiro, oba mu mmoroka, mu kizimbe we tukolera, awaka we tubeera. Agamba nti bagenda kuteekawo n'ebibonerezo omuli okusasulira engassi mu nkola ya Express Penalty System EPS oba okutwalibwa mu kooti. By Environmental Protection Officers wamu ne ba inspectors okuva mu NEMA, KCCA, local governments n'abapoliisi mu bitundu eby'enjawulo bajja kutandika okugaba ebipapula eby'engassi ku misango egyekuusa ku butonde bw'ensi. Baabakyala nga beeteekera okuzira olunaku lwabwe omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola abaweereza obubaka obubayozaayoza. So omuduumizi wa poliisi naye avuddeyo n'okuyozaayoza abakyala abakolera mu kitongole kipoliisi bali mu ggwanga n'okwetoolola ensi yonna yonna
baagaliza olunaku lw'abakyala olw'emirembe. Sulaiman Tebi yakusakidde Green. Omulamuzi wa kooti ewose emisango gy'abakalintalo n'egy'obutujju eya International Crimes Division Kololo Alice Komuhanji ayongezaayo okuwulira emisango egivunaanibwa ababaka ba Parliament okuli Alan Sewanyana ne Muhammadi Segirinya okutuusa nga 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu. Kino kidiridde omubaka Alan Sewanyana okubeera ng'ali mu mbeera mbi ddala era nga tasobodde na kuyingizibwa mu kkooti munda. Ababaka Muhammad Segirinya wa Kawempe North ne Alan Sewanyana balabiseeko mu kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division Kololo enkya ya leero. Kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhanji wabula ng'okuwulira emisango egivunaanibwa abantu bano tekugenze mu maaso oluvannyuma lw'abannamateeka babawabirwa nga bakulembeddwa Musamira Muyizi Mulindwa okutegeeza kkooti ng'omubaka Segirinya bw'akyali omulwadde ate munne Sewanyana azze ku kkooti nga tasobola kutambula era n'asaba kkooti omusango guno okwongezebwayo asobole okugenda e Nairobi okufuna obujjanjabi. Ono era asabye ne paasipooti ye girenge emuweebwa asooka ajjanjabibwe. Ayongeddeko nti munnamateeka munne Geoffrey Tuyamusima asobodde kubeerawo kulaba waabirwa olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo yabadde mu kuziika munnamateeka munne Anthony Wameri. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbika teruwakanyizza kusaba kw'okwongezaayo omusango guno nti nabo ekyobulamu bakitwalira ddala nga nsonga nkulu era ne basaba kkooti eyongezeeyo sabbiiti 3 zokka. Co-accused persons still in remand. I'm inclined to agree with my brother here, Council from Mugera, that at least 3 weeks. Omulamuzi akkiriza okuwulira emisango gino okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Ababaka ba Paalamenti okuli Sewanyana ow'Amakindye West ne Muhammad Segirinya bayimbulwa akakalu ka kkooti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri bawuze nga bava ebweru. Ababaka bano bavunaanibwa emisango 6 okuli ogw'obutujju, okuvujjirira abatujju n'ebikolwa eby'obutujju, okutta abantu e Masaka ne Lwengo nga bakozesa ebijambiya ng'etemu lyaliwo mu mwaka gwa 2021. Oluvannyuma lwa kkooti toogeddeko ne munnamateeka Muyizi Mulindwa n'emikwano gy'ababaka ne babaako ebannyonnyola. Ngenda kwetondera kkooti n'eggwanga okuba nti nasobodde okuwaliriza abantu abaladde okujja mu kkooti olw'ensonga ze mbawadde mu butuufu mentally, physically, medically bano ababaka tebanakuba ready for trial. Naye ekizibu kye tulina tugenda kwetegereza oba wiikisi 3 kkooti zeetuwadde ddala tusobola okuadmitinga omuntu e Nairobi. Ekyo nakyo tulabe engeri gye tutambuzaamu naye nga tugenda kukola application eyo. Ffe mu kaseera kano ng'ababajjanjaba tulaba bawalirizibwa buwalizibwa era twebaza omulamuzi nti okulaba awuliriza okusaba kwaffe ne bannamateeka kye basabye. Ababaka baffe bakyali balwadde. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino. Aboludda oluwabula gavumenti mu Parliament banjudde enteekateeka etuumiddwa Human Rights Based Budgeting Approach gye bagenda okusinziirako okukola embalirira y'omwaka ogujja 2023-2024. Ensinkano gye babaddemu yeetabiddwako n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Nsamba Mpuuga nga babadde ku Hotel Africana wano mu Kampala. Ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti mu Parliament banjudde enteekateeka etuumiddwa Human Rights Based Budgeting Approach gye beesigamyeko okubaga embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2023-2024 gye bagenda okwanjulira eggwanga. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde ku Hotel Africana ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti gye basinzidde okufuna ebirowoozo ku nteekateeka eyo n'agamba nti yeesigamiziddwa ku ddembe ly'obuntu, ebyenfuna, embeera abantu mwe bawangaalira n'obuweereza eri bannansi. Eddembe ly'obuntu lino erirambikiddwa obulungi mu kitundu ekyokuna ekya ssemateeka waffe chapter 4 omuli eddembe ery'okuba ng'olina omulimu gw'okola, eddembe ly'ebyenfuna, eddembe okufuna ebyobulamu, eddembe mu byenjigiriza. Tugenda kubisumulula buli shadow minister ng'agenda kulaga ebyo byagenda okusoosowaza
prioritization. Abakeera baagala embalira eggwanga essessira ku ddembe ly'obuntu n'engeri aba bizinensi entono gye bakosebwa olw'okugibwako omusolo omungi. Ku ssaawa eno bakugamba nti ekitongole ky'ebyemisolo kigenda kukuŋŋaanya obutabaliko obulala busatu mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bw'obabuuza nti tugenda gukuŋŋaanya kitya, twali akubuulira amatama ntengo. Ekitegeeza nti ekifaananyi kyabwe ekigazi eky'ebyenfuna nga bwe bitambula tebakirina. Bamaaso gaabwe gali mu kukuŋŋaanya musolo. Oyagala kama mata mu nte ne bagamba nti ndwadde bamala ogijjanjaba, gogamba nti nja kumala kama ndyoke nzijanjabe. Kati yenkola efaana bwetyo tesobola kuyamba ggwanga. Okusinza ku mpuuga ebinaava mu lukuŋŋaana luno baakubyanjulira eggwanga era nga balina essuubi nti byakuyamba okutwala eggwanga mu maaso. Joyce Baagala, omubaka omukyalo ow'Emityana, agamba nti gavumenti erina okufaayo ennyo ku nsonga ng'ez'obujjanjabi, obulimi n'ebirala. Mufo ky'okuba ne ba RDCs bayitirivu ne ba presidential advisors bayitirivu nnyo, ssente z'omusolo ne zigenda awo. Ffe tulowooza nti twandifunyeemu bufunyi abantu abasobola okutuyamba mu by'obulimi, abalondoola eby'obulimi. Eyo ku magombolola embalirira eno ebeere ng'eyogera eri bannayuganda, ng'eyogera eri emitima gyabwe, ng'eyogera eri obulamu bwabwe obwa bulijjo. Omukugu mu by'embalirira Julius Mukunda ategeeza nti egimu ku mirimu gy'oludda olwa gavumenti kwe kulondoola engeri embalirira gyebeekozeemu n'ebirala. Improving, being the first part on the budget, human capital development, that's where education and health are. Not only that, as Parliament and Uganda, you are supposed to debate this budget within 30 days. Shamshad Nalujja yakusakidde Grey no. Bannakibiina kya Democratic Party ebusoga baagala endagaano eyatukibwako DP ne NRM eddemu yeetegerezebwe nga bagamba nti erabika egasaako bamu na bamu babyogeredde mu kulayiza abakulembeze abajja ab'ekibuga Jinja, naye nga siraba kuwa mboozi eyo ngenda zisooka nziremu nnyo ku lwendo lw'amazzi ate oluvannyuma nja kudda nayo tovaawo.